Yes, mwena abeekuumidde ku Jinja Media TV tubaagala nnyo. Mwebale kwekuumirako. Eno sedi okuva gye yatandikira paka weetuuse wano ku nkomenkerero yaayo. Eno si enkomenkerero, ekyaliyo series endala ziringa 8. Bati tetugenda sobola ziteeka kuno kulwa copyright. So oyo agenda okulaba series ezisigaddeyo genda ku Telegram account yaffe nga yo kugituukako ogenda mu description yaffe eya channel waggulu no tapping a link eliko Telegram account eliko Jinja Media series za bwereere tebagenda kusasuza kyolina okubeera nakyo ye data Telegram account. Then wotuukayo subscribinga. Kati gwatanaba ku subscribinga wano ku Jinja Media TV oli mu buzibu bw'amaanyi. Nkiddamu gwatanaba ku subscribinga kuba tuli tuleeta waliwo kaseri akajja bakayita treasure hunters. Obanga walaba ku films ze bagamba nti tuli mu nsi ya martial arts oba ensi ey'abalwanyi kano keerinde. Gwanyumirwa martial arts anyumirwa comedy owa buli ngeri ate nkazimba kayigiriza keerinde. Bati ayagala okulaba series ezisigaddeyo okuva ku 58 paka ku 65 ez'eno seri genda ku Telegram account yaffe Jinja Media TV oba osobola okugenda ku description yaffe seyeno video but description eya Jinja Media TV waggulu genda sobola okuba nti ogiraba link eyo awo ojja sobola okuba nti olaba series kuba zonna gye ziri. Twataddeyo seri okuva ku 58 paka ku 65 gye ziri. Bwe kyolina okubeera nakyo ye data n'abo abagenda bagamba mbu movie oba series zaffe ze tuteeka ku Jinja Media TV Telegram account za kusasulira abo mbategeeza nti si bituufu. Just ezo ngambo ffe tuliwo kubaweereza. Kyolina okukola just gwe subscribinga here subscribinga ne ku Telegram account yaffe gwotuule olinde. Tubaagala nnyo, mwebale kutuwagira na kutwagala. Just subscribinga tweyongereyo. Tubaagala nnyo, tubagalira ddala. Tuleeta buli ssaawa tuba tuyingizaawo. Ebitine nnyo mwenna abadde mutugoberera tubeebaza nnyo kyekisooka. Naawe ya subscribinga wakola kyamaanyi. Tubadde tuyita mu kano ka seri ffenna kalimu ebyokuyiga ate nga kabadde kanyuma weewamu. Episodes ezimu teziriiko twabanyonyola ensonga nti ezimu twazitekanko ne baziggyako. So eziriko ze muba mulaba mutusonyiwe ku lwekyo. But gwagala okulaba ezisembayo ogenda ku Telegram account yaffe. Teweerabira ku subscribinga wano mu commenting ate mu liking. Tubaagala nnyo. Oba kiraba ku lwa Katonda n'ensi yaffe nsigadde CEO Jinja Media TV. Tubaagala nnyo. Subscribe.